enda mu covid ng'akyali mwene yupi oyo kankaka nze yamuleeta tandika okukola ne taata wange. It is me who told my dad ng'afudde ku NBS ne mga daddy tandika okukola ne kankaka. Leero yandiko yanvuma ku sente ezitali zize andika nvuma. Kati alien skin abantu bayige. Alien skin oyina ekisa naye ekisa ekindi kissa. Ekisa ekindi kikola ki? Abantu tebasiima. Oyo champion gudo tali kusiima n'abaana bayinza obutabalabirira. Aliko kiri ekivubuka saba kitake muswaga ekyekimuwaga. Omwavu alabirira ati omwavu. How can a poor person take care of a poor person? Mbusaba champ oyo swaba champ obulamu naye bwamulemerera. Is a failure alabirira ati omwana. Muswaga champ sibaja swaga champ. Omwavu alabirira ati omwavu. Toyina zirisa wadde embwa olunda embuzi oli musiru. Tosobola kuliisa wadde akamyu kati olabirira embwa enzungu. Abaavu muyina ekizibu. Omwavu buli wotategera ati oli mwavu. Omuntu buli wotategera ati weetaaga buyambi ensi ekulema. Nze abaavu ekintu ekyo kibalabyemu nemwetekamu olwekakwanekirira. Alien skin yabazaala bwe yabasembeza n'afuuka muganda wammwe mujja muzungana. Mbu yatugobye yabagobye ewuwe yabagobye wa kitammwe. Njeera abaavu kati mbayambira wala. Abantu kati mbayambira wala era nojje wange nkuyire enkali. Omuntu atagobye wa kitaawo nina wammwe mbu yatugobye yabagobye wuwe. Alien skin has a right to chase you from his home. It is his home, not yours. Nze bakyogera mu bantu ekyo. Yabagobye ewuwe kati mugende mu polisi mumulope. Ogwo musango ki? Trespass. Alien skin alina n'obbagulako emisango okusaalimbira makage. Bannange obutasoma kibi. Ekisumbuwa champion gudo n'oyo muganda we butasoma education. Kati ekyo tokyogera mu mawulire tibagobye. Amba negobye. You don't say they chased you. You say I'm the one who chased myself. Fete tuzaala mujja mutukuba omwana muto tukole tutya? Abato bali mu bibaya. Omwana ameze ebyoya mabina mbu omwana muto. Omuto kyekyamuleka mu byabakulu. Abato bali ku masomero. Kwata champion gudo mumutwale mu boarding. Get a boarding school. Mutwale omwana asome. Simple. Temuddamu kutumanyira. Omwana muto ali mu kibaya talina byoya mabina. Mujja mutumanyira. Kati tukole tutya? Ayonka. Mwine bintu abanayuganda byemukuliriza. Omwana muto meyino bulemenge kyodolweni tetuyina baana. Tujjangu nkuba obwana bwo nkyo lyaze ndi muzadde nsomanyi ndi muzadde nze yaku uzadde waza
You played the sex, you got a kid. That is for you. The process of getting a kid is playing sex. Simple logic. Everybody is a potential parent. Just abamu tetunnayagala tuli mu family planning tweteekayo obuweda katujjangu otukuba obwana bwo abantu tulina abalwadde bali ku bitanda mwina ogwo omuzego tukuba abaana bammwe nze Junior amwe single mother nze ndi double mother ndi half mother ndi quarter mother jangu ommanyiire ompulire nkuvume n'akaana ko nkavume ffe twatalafiya enkuvuma n'akaana nenkavuma nze nomanyiira nti olina abaana otegera nti nze sibayina bavumye omwana wange gwe bovuma si baana ffe batupa mabupabye. We also people's children. We also have parents. So being a parent does not give you the legitimacy of misbehaving. Because you have kids. People are double mothers, they are half mothers. Everybody is a mother. Kakati championi ogudo. Swa championi ogugunya gwejeko. Ndakusomera osome. Oli mwana muto nnyo okubira mu ntalo z'ensi. Get a school and study. Oyali yenisi kitaawo. Even us, we have got people who have helped us. But bayamba yeyamba. Fenda twasooka kusoma. We all went to school. Nengo omwana omusamu ebyo ebyabalaga, ebyabayaga. Musimanyi agenze kuyimba. Champion good ayimbewa. Ku myaka gye nga bw'omulaba. Mu bakazi abeeyambudde. Abalage ebibuga by'aboononyi Babylon. Kati ogudo atume mu bisambi bya Kiba. Champion ogudo alien skin talina buzibu. He did his best. Kati enyoma gye mwazimba yeeriwa. Alien skin wakola concert. N'otugamba mbu ogenda kuzimbira Champion